oli waneno oli bino byabuyoberamu bineno. Bino byoberamu waneno. Ayoke. ALMAGIC production. Atoyina woyinza kunganira kulekana yani abadanywa bino. Okolechi. Shia. Ndiye kunonyereza ebbanga. Koma ebbanga lekunyereza. Ononyeza ki? Omwana? Nampulire. Beera mwate. Toyina kyongamba. Nazala omwana tewampa ku sente wafuna sente mwami LWASA yangambe yakuwa sente. We, beeramu. Tompita Kristo Samuel omukadde nafuna maka sente ndamu bya kunsonga songa mwero ya kifala. Kati mbuno ki? Wazifunira kwani? Kulu ani azilina kikulu sichazifunira kwani? Kati nkubuulire. Tugenda zigabanira wakati oyagala toyagala. Tugenda kugabana ki? Oyagala toyagala. Omwana solo mukuleta ne mu. Tugenda kugabana ki? Omwana owani? Omwana wo. Oyo mwana atanfana yadda akagalo, tanfana yadda ennyindo, tanfana yadda amaaso, tanfana yadda akaviri, yadda amaaso, yadda talina yadda akantu akamfanana. Era oyo omwana nze okuddamu n'oku. Weebuzaabuza kimanye kikwogeza ebyo byonna bena ssente. Konerera mpola. Makagange. Nze boda ku boda. Bolo kukonda katogenda kukola ki? Gwe bajja kufulumya waneeno. Ngani afulumya? Nze ndi biralamu. Birala byakyuka musibi ebiri by'omanyi. Sebo olina okulabirira omwana wo tewejjako buvunaanyizibwa. Oleetekako ekikumi kyange tumala genda ku dafera. Ulabayo byolina. Ne bw'onoojerega ezo. Omanyana yabadde abinywa. Nja byondozo batandikira ku nonya kuba bidda manyo nonyeza magezi toddamu kunonyesa bintu bya kisiru sente sizizo gali magezi gange kati sagala to ali logo ino bukaka funti ne bakanaye abakaze byemwegaana ate ebitu Jeni etugenda jigendako oyo mwana Jeni yagenda okulamula oba mwana wange basi wange omwana waba wange nja kumuwa obuyambi naye nga tunabagenda ku Jeni esigenda kwa yadde sinjebi njagala sente nno ngenda sente zaki mpa sente ezaki ezokulabirira omwana beeramu okyegede nze omwana waba wange ndirwedde omulabirira nga tugeze ku Jeni netumukebera situgenda kumala galabirira abaana besimanya ni nanyini bye sigenda kumalaga mulabirira nze sente nazifuna nze ngenda kulabirira omwana oyagala toyagala listen to me and listen very carefully kyogamba obedda siwulira uliriza omwana sinagana mulabirira omwana waba owange nja kumulabirira buli kimu kyeyeetaka kuba sente nazifuna sikyali oli sente kulema zene LWASA namujjako webanga byannema ate togamba LWASA nti wandabye nako sebo toyina kyogamba Jeni yegenda osala omwana wange basi wange oli waneno oli bino byabuyoberamu bineno bino byoberamu waneno ayoke olaba sebo akomanyi gange oli kumanyi gange tosirwalirako sente zizo nze saagala kumanyira kankubuulire ate toddamu kunswaza ogenda kulabirira omwana ojja tuwa sente oyagala toyagala sikyali wa bulijjo toddamu oyagala kunjira mwenge oyagala kunjira byakunywa oli kibanda nange ndi kibanda ojja kumpa sente nkwazaki wakola ki nze nkubuulidde nakutumako yakana musajja nagamba tugenda mujjako sente sisobola oyo omwana Jeni yagenda olamula kunkola kiraba nze okyansobola sikyali wa bulijjo sikyali wa bulijjo nga bwolowooza ebyo wanooma madamu kanooma kati wanoomye naye waayi kambe wante kindeetera LWASA kino kisekise mwana eryewo mwana fumba oli mugezi nebyadda omuntu agoyingewa kano ke bayita akanyamberege LWASA boda ku boda
katora babine bintu byoro mukora ninkutware wofe kabare 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 waliyo sente oyagala okuzalawa sente ziri eno Kampala yo sente Kampala aliyo Kampala njagala y'ekintu eki sauna Womara okora munakali ninyenda okore muka massage kwata moto mundoti ogenda kasasulira ati isete yali badde kwekizo iwe toyite bulungi terera nze nkola obulungi awo akwataho gago kwate hamba ani aleta LWASA boda ku boda amagezi ganesera tewali mulala aloganti mugisha ebintu binyuma bulungi onyu konka bakuyitani what is your name Rayat ojo musira ena nyoba kansara mara ngogena kusira mukanawo bakachimara aloganti mugisha kino kwakiga guno gwagugala kati zibuweza naye omuntu alowooza nti mugezi muleke magezi ge muteekeyo eddakiika 5 omugyeyo ddeyo mu maaso gwaloga nti mugisha I have akadaloga nti mugisha erinnya nyiza moti atamoti yabasiramu eyasiramu lali mutoro nsangura hakatuyo ekanze gwange bakunyiriza kora sente oyagale onyirire Kampala ekanze nkoleko wagira muri Rayat onyirire Rayat olulimi lwa mukikulu nawe luntawanya sirwa otafayo sirwa nakwente Rayat nakwente nkwadente neyanziza nonaddi oyizo tongabira mu bigambo ino okumpanga ndaba otafayo njiteeka ku munankani njiteeka ku lore kati ngenda kuba nkuteeka mu bagezi ngenda kutuuza eno gye tubeera abalangira kano kasitookawo naggwe yaluga nti mugisha oba nkitunde kikungitunde soka embeere n'oyo kasha abeeremu miliyoni 4 galina okuba nga bwegali kati njikujjako ntya aluga nti mugisha gwe ete yange njajjino iwe ebintu bya Rayat ente njajjino njakujja none ente yange bulungi now let us change the name tiwe Rayat you are my heart my heart oyagala kunzisa sweetheart Rayat big heart wali mala bulungi wali mala tolyongeddeeko ngenda kugatta layini erina okukwata sebo erigenda kukwata bwetakwata nzira kulya nnyabo bannange Bikira Maria wange ati ojo muganda ningo ojo wa nanka ndi muganda ojo muganda kwate simu nawe now who is calling arrogant mugisha kakuyambeko customer wa bole chi no okay kale kamfumulize echo shangwa teina makuru naye gala magezi omuntu bw'oba omwetaaga
mukubire essimu 2 kasitaagana okukwata essimu 2 muveeko talina kibumba kyo muveeko aloga nti Mugisha nkuba essimu ey'okubiri bw'ogaana ngenda ku next plan. What are you saying? Esango teina namakuru ekikyalo LWASA abanjagaza ki omanyi ekyo izo gano okwata essimu nga ya business ino omuntu atakubasa kunya amasaji yange ey'okubiri yekimala omuntu bw'agaana okukwata essimu ye ey'okubiri mute kasita talina mutima gwo kwata business nkuweereze LWASA alo boss oli otya Ssebaluga nti Mugisha okay konkana abantu busy I am a bit busy how are you Ndaga izo yeze LWASA boda ku boda tomanyi ngombuzeeko Nyaluga nti Mugisha I'm a bit busy very busy busy ati ngeze nenkuba akasimu akasooka n'otakakwata neŋŋamba ate omusajja kiti waliwo ebintu bye mbadde njagala tukwasaganye iwe oyogera ku bya motoka si bya motoka si bya motoka ayo motoka nagivaako dda ndowooza okuva lwe naleka emmotoka nakagula emmotoka endala oba 5 ziri 6 kubanga diru diru yaki ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.